Nakurarero ngenaku z'omwezi 22 September mwaka 2025 lunaku lwa ssanyu nnyo nnyini ddala eri His Excellency Bobi Wine wamu n'abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform People Power Movement wamu n'abagazi ba struggle wamu n'enkyukakyuka wabula ate era mukadde ke kamu olunaku olwaleero luleese okutya okw'ekika ekya waggulu mukadde ke kamu n'okubeera nti lukuba tooki ez'enjawulo mu ki kye tugendako mu maaso awo abamu batandise okubanga batya ate abalala amanyi ne gatandika okuba nti gabaddamu ne sekuddamu yenna abalala ne bagamba nti ensolo ku kizigo kweri ate abandi ne bagamba nti nedda musooke mulindeko muteemu ku bigere oluvannyuma lw'ebbaluwa eweereddwa Bobi Wine. Ebbaluwa eno wakati ng'abantu banditandise kubanga basagambiza n'okusanyuka ebbaluwa ereese okutya kw'amaanyi eri abawagizi ba Bobi Wine, eri abawagizi b'enkyukakyuka n'abawagizi ba struggle okutwaliza awamu. Ebbaluwa eweereddwa Bobi Wine olunaku olwaleero ebadde ebbaluwa emuwa olukusa okubeera nga anominatingibwa wabula ebbaluwa eno ebadde erina kyefaanaganya n'ebbaluwa eyamuweebwa ku lunaku olwokutaano ng'agaanibwa okunominatingibwa singa anaaba taleese mikono gy'ali gibulako. Oba tuli ffenna tugende mpola tusobole okubitegeera. Ebbaluwa gy'olaba ku screen y'ebbaluwa gye baawa Bobi Wine ku lunaku olwokutaano. Ebbaluwa gye baawa Bobi Wine eyali emugaana okwesimbawo okunominatingibwa unless ng'akoze ebyo bye baali bamulagidde. Yaliko ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025. Weetegereze eyeetegereza yaafuna topapa. Ebbaluwa eno keeko kensazizzaako mu langi eyo eya bbulu oba eya kimaaka. Kansooke nkuyitiremu mu details z'ebbaluwa eno oba ebyagirimu. Ebbaluwa eno yali ewandiikibwa oba baali bagiwandiikira omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert, presidential aspiring candidate ng'eva mu kakiiko k'ebyokulonda. Era ebbaluwa eno yali egamba nti lists of supporters in support of nomination as a presidential candidate nti baali bamulaga nti ensonga eyali ebawandiisizza nga bagiweereza Bobi Wine baali bamubuulira ku list ez'abawagizi abamusemba okusobola okusunsulibwamu ng'omu ku beesimbyewo ku bwa president. Era ebyali mu bbaluwa eno baatandika okumunnyonnyola ne bamugamba nti reference is made to the submission of lists of supporters for your nomination as a presidential candidate to the Electoral Commission on 8th September 2025. Baali bamugamba nti baali bamuwandiikidde nga bamulaga ng'oba basizira ku bye yali abawadde nga 8 September. Upon verification of the names, voter numbers, national ID, and other particulars that she submitted, it has been established that out of the submitted list for 130 districts, only 8 districts had the regulated or the required number, and the remaining 18 had less than the required number, as per the attached details of the verification results. In effect, you have not complied with the required under section 10(1)(b) and 3 of the Presidential Elections Cap 177. Kati ebbaluwa eno isi yali egamba Bobi Wine nti yali tatuukiriza bisaanizo na bwe kityo yali tatuukiriza obumu ku buwaayiro aka section 10(1)(b) ne 3 akakkiriza omuntu okwesimbawo. Era baali bamugamba nti yali awaddeyo ku district 130 ze yali awaddeyo 8 zokka ze zaali ziyita
era nga 18 zaali tezirina mikono gyali gyetaagisa disitulikiti, era ne bamugamba akole obwangu anoonye emikono olw'ensonga baali bakumaliriza nominatinga nga 24. Kati Bobi Wine yagondera ebiragiro, emikono n'agifuna. Olwaleero nga 22 Septemba, David Lewis Rubongoya ayanjudde mu bannamawulire ebbaluwa, ne Bobi Wine yennyini n'akikola ku mukutu gwe, wabula ebbaluwa gye banjudde ereese ebibuuzo bingi. Ate ebbaluwa erimbaale, ebbaluwa yiino. Lowooza amaaso ogeegese bulungi ebbaluwa eweereddwa Bobi Wine olunaku olwaleero wamu n'ekibiina ki NUP. Kati ebbaluwa gye nsoose okulaga yaweebwa Bobi Wine ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 19 Septemba 2025, era Bobi Wine enkeera ng'ayita mu David Lewis Rubongoya wamu n'abakulu mu NUP, enkeera ng'ennaku z'omwezi 2 batandika okukuŋŋaanya emikono era ne bagiweza. Kati ebbaluwa gye bawadde Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 Septemba, awo wensazizza kimaaka kya bulaaka, ebbaluwa eraga nti yakolebwa nga 19 Septemba. Kati ebbaluwa eno mu kubanga yakolebwa nga 19 Septemba, ate ebbaluwa gye twasoose eyali eraga nti emikono tegiwerera Bobi Wine tasobola kubanga yeesimbawo, yakolebwa nga 19 Septemba. Kati ate n'ebbaluwa eweereddwa Bobi Wine leero nga 22 mulaga nti akkiriziddwa okwesimbawo emikono giweze, ebbaluwa yanga 19 Septemba. Kati the big question is, ebbaluwa kijja kitya nti yaleero 22 ate eriko ennaku z'omwezi 19 olunaku lwennyini lwe baagaana Bobi Wine okwesimbawo olw'okuba emikono tegiwera agenda akola ekyetaagisa akomewo asobole okukkirizibwa. Ate lwe lunaku lwe lumu lwe baafulumya ebbaluwa emukkiriza muweereddwa leero 22 Septemba. Ekyo kireese question z'amaanyi eri abawagizi, ne batandika okwebuuza nti ye ebbaluwa zaakolebwa lunaku lumu ne balinda, kijja kitya nti date eriko ya Friday? Kati buli muntu ebbaluwa agisomye bubwe. So akapande kasome nga bw'okalabye, tokasoma bubi. Kati olw'ensonga eno social media etandise okukwata omuliro in regards ku bbaluwa eno, era abantu bannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abali ku sayidi y'enkyukakyuka balina engeri gye batabuddwamu olw'ebbaluwa eno, era ne batandika okubaako ebigambo bye boogera ebikaawanga omususa wakati mu kwemulugunya ate era wamu ne mu kuba nti bawa amagezi okusinziira ku bo ng'ensonga we bazeetegereza. By the way, nga sinnagenda mu bantu bano beemulugunya, katusooke ku post eyakoleddwa His Excellency Bobi Wine. Era nga ne post eno ereesewo, in fact post eno yevuddeko abantu okwetegereza ekintu kino. Bobi Wine akoze post ng'agamba nti as predicted by many Ugandans, the ridiculous claims about us not submitting enough signatures was intended to push our date of nomination. The cowardly regime did not want us to be nominated in the same day as Museveni. Well, they just gave us our certificate confirming that we have submitted the signatures but pushed our nomination from Tuesday 23rd to Wednesday 24th September at 2 p.m. So Bobi Wine mu bbaluwa eyo ng'annyonnyola nti baakubyamu obufaananyi nti kirabika tekyali ku mikono wabula kyali kyakukyusa nomination date baleme kubakkiriza ku nominatinga na lunaku lwe lumu ne President Museveni.
era Bobi Wine kwe kulaga certificates ezibaweereddwa leero. Kati Bobi Wine bw'ataddeyo certificates zino ze comments ezizzeeko okuva mu bantu ab'enjawulo era ng'ezimu zibadde za busungu endala nga zakuba nti nno ziwagira n'okugamba nti kyekiseera okusimbula. Kati katutandike n'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza Rukirabashaija. Kakwenza Rukirabashaija is one of those guys mujjukira yawambibwa nako nadda ng'omugongo gwonna bagukubye nga gutiiriika musaayi era ng'ayuziddwa emabega. Kakwenza alina ebigambo bw'obubaka bw'aweereza Bobi Wine. Namugamba nti this certificate of verification was issued on 19th September, the very day they wrote to you claiming you still lacked verification from several districts, and long before the supporters' forms were even verified today. Didn't I tell you the rogue regime using the EC only wanted to test whether the protest vote slogan carried the potency of a lion's roar or merely the cowardly oinking of little swines? Good luck though, Mr. President. Kakwenza Basajja anyize. Kakwenza Rukirabashaija agambye nti Bobi Wine sebo certificate eno bw'ogyetegereza tolaba nti yakolebwanga 19 olunaku lwennyini lwe baakuwandiikira ne bagamba nti toweza mikono kwesimbawo. Kakwenza n'amugamba nti saakugamba nti abasajja babadde jasi baagala kumanya oba protest vote gye mwogerako enaakola oba ddala eringa ey'empologoma eddoboozi oba just kutiisatiisa n'abantu kubeera nti beemulula. Namugamba nkwagaliza buwanguzi Mr. President. Oyegaya amanyiddwa nga Kakwenza Rukirabashaija ne mu ggwanga takyalimu embeera teyali nnyangu nnyo ne we yafulumira. Kati tweyongereyo maaso kuzimu ku ndowooza z'Abannayuganda ne comments ze babadde baweereza His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okukizuula nti certificate zino ziinako ekyenjawulo ekibakanze. Okitegeera abo wetegereza ono bamuyita Safred agamba is nomination date stroke day like winning elections? I'm asking as a fool. You have your day and you have it to yourself. Why need comparison? Is this the kind of leadership we should expect from you? Safred abadde ayombesa Bobi Wine olw'okubeera nti Bobi Wine abadde ayogedde ku nsonga y'okuba nti abasajja baamuganye okunominatingibwa ku lunaku lwe lumu ne President Museveni. Safred n'amugamba nti olunaku lwa nomination kikulu nnyo oba lubeera lunaku olufaanagana ng'okuwangula akalulu. Gayo ono n'agamba nti yabuuzanga omusiru. Kati mwana munezi amanyiddwa nga Ivan Abiyo ono alina ne blue tick agamba nti the same thing will happen on the polling day and we shall complain like this again. Kati Abiyo ye alina engeri gy'alowoozaamu n'agamba nti ekintu kye kimu kijja tuuka ku lunaku lw'okulonda era tusigale nga tuneneŋŋana oba nga tukomplaininga bwe tutyo. Bigambo bya Abiyo Ivan. Then ono bamuyita Petit Mukiga. But that was so evident, and this has saved a lot that probably would have a lot on the citizens. Onomamwita Al-Keblani agame only time can tell, but soon enough eggwanga lijja balyaffe. Amwana mulenzi amanyiddwa nga Al-Keblani agame nti kyonna kijja kuggwa Mr. President beera mugumu eggwanga lijja kuba lyaffe maaso awo. Ono bamwita Joseph Kigongo agamba nti crying every time is not necessary. Kigongo agamba nti okukaaba okwa buli kadde tekwetaagisa. Ono bamwita Pato agamba honestly this might have saved a lot of chaos and God forbid bloodshed had the nomination date been put on same day. Abona mulenzi Pato yalowooza nti singa nomination bazitaddewo olunaku lwe lumu Bobi Wine wamu ne President Museveni nti osanga wandibaddewo akavuvuŋŋano kangi abantu okulwana wamu n'okweyiwa omusaayi ye bw'akirowooza. Then ono bamwita John Tuhame agambe still you will do nothing nti newe munaakola mutya temulina kye mujja kukola. Then ono bamwita Natkunda agamba nti unless you address them in the morning before nomination, that's why until now I'm of the view you shouldn't participate in this sham election kuba toyina kyogenda kufuna. Just is going to frustrate you throughout the campaign. So Natkunda yenga agamba
jasa akalulu opposition tebandikayingidde mu buyingizi kagamba nti Bobi Wine ajja beera frustrated throughout. Ono bamuyita Analulyo Timothy agambe we shall overcome one day. Agamba nti olunaku lumu na bino byonna bijja kugwa. Ono bamuyita ayebazibwe magezi agamba nti but you can't share a date with the fountain of honor, simple logic. Ono agamba nti President Museveni beera fountain of honor kati omuntu omulala tebasobola mukkiriza kusharinga naye lunaku lwe lumu olwa nominations. Bantu babadde n'ebirowoozo nga bakambwe kambwe. Ono no bamuyita Ben Mugarura agambye nti we are still preparing drone and kiboko for you, don't worry Mr. Kadinyo. Ebyo bibadde bigambo bya Ben Mugarura agamba mbu bali mu kutegeka drone n'ezikiboko. Ono bamuyita Ben Filbert agamba with nomination now set for September 24, and how do you justify this approach, especially given past electoral manipulations like 2021? I'm curious about your strategy. Can you clarify your endgame? Ono agamba nti nomination keteredwa ng'ennaku z'omwezi 24 approach ku luno egenda kubeera etya. Naddala singa tutuuka akalulu ne wabaawo ebirumira nga bwe kyali mu 2021. Ben ng'agamba nti kye kiseera okubeera nti His Excellency Bobi Wine abawa kiwandiise endgame. So birowoozo bibadde bingi nnyo nnyini ddala. Bannayuganda abamu bafunye bufunye kutya bwe batunuulidde naddala ensonga nga we zibadde zisengeseddwa oba zisengekeddwa mu buufu obumu oba obulala. So David Lewis Rubongoya ndibadde lunaku lwa leero n'atulaga certificate mu butongole nga tugamba nti His Excellency Bobi Wine officially he is nominated era nga agenda kubeera nga not officially nominated, he is officially permitted to get nominated on the 24th of September 2025, but not 23rd September 2025 as earlier communicated mulaini eyo. So President Museveni yakkiriziddwa okubeera nga nominatingibwa nga 23 kati 24 ye ya Bobi Wine. But bannayuganda bangi bakyali mu kubagana empawa naddala kunangirira ezibaddewo n'empapula zino nga bw'ozirabye. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti package ez'abaana abadda ku masomero bazirina butereevu nnyo nnyini ddala. Ebyokulya, daddies, bagia, donuts, cupcakes, binyeebwa, mpogola n'ebisigadde. Bakubire ku 0709787508 bwe bannaffe aba Honey Bites ne keke eza buli mukolo bazirina bakooneko. Bannaffe aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe ky'omaliriza okuzimba bakubire bajja kujja bakikusigire kalangi akalungi ddala. Basobola n'okuwa amagezi ku kika kya langi ky'olina okuba nga osiiga ku bizimbe byo. Bakubire ku 0705 193636 enamba eyo in fact ne ku WhatsApp kweri bw'oba toli mu ggwanga osobola obaweerezaako ka message. Abasedde omusonsozi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Kati olina okukola kyakwera nti olikinga video ero. Yes, liking a video, commenting at the same time sharingira mikwano gyo basobola okuba nti bafuna ku information kuba ku YouTube channel eya Agaliwo. Commenting, liking, sharing, subscribing. Thank you.